becoming invalid. Musegedde. Abantu basigale mu line tebavaawo. Mbadde nsaba musimbe tubale. Temuva mu line
Mulindeeko. Robert azitoye. Count very well, eh? Yabugwa oye. Neze to kuteko ngo aba yabala abali. Omululu akawumi kamu. Baba seno boboda ku katono bayingo emuvamu abesa kuli bafa Abaka bonna bafa. Bali babiri no. nange nzuno mbala kitundu ki tukulabe ng'obadde ovuddeyo okuvuganya chairman abaddeko wasinziira ku ki? Nasinziira okusinziira ku pate yange nga pate yange pate ki? pate ya NRM nzefulaga pera wa pate ya NRM ate era nze kyapasoni wa NRM kitazoni so nga etteeka linkakatako okujja okwesimba ku chairman tukulabe bakuwangudde okkiriza ebivudde mu kulonda ebivudde mu kulonda mbikiriza ndabye nga bakuwadde ekifo wali kifo ki kyokkiriza? bampadde ekifo kya defense munnakikaaya omusuubiza ki? munnakikaaya musuubiza okukolaganira wamu ne chairperson alondeddwa kubanga chairperson amaanyi gali mu bantu abantu be basalawo kati kye basazeewo kiba kyekyo era tujja kuweereza ekyalo nga tuli bumu n'omutima.
ofunye abawagizi bameka? Nze nfunye abawagizi 7 omulundi ogusoose. Obubaka ki bw'owa eri bannakikaaya? Bannakikaaya mbawa obubaka babeere bakakkamu bagende n'ebivudde mu kulonda baleme kuteekawo mbeera nti ate batuwangudde bano nga bwomanyi ebyabalozi bimbeera bagende n'embeera ebijja mu kulonda. Tuwuliddeyo banno abavuganyiza mu bifo ebyenjawulo nga bw'alabye nti ku layini alinako abantu batono n'agamba nti nkivuddemu. Abadde wanuku ati balabye nga layini ya mukulembeze awangudde egeze neweta nenekola nebakoze layini nefact layini ziweze 2 kitundu kitegeeza bwalabye obungi bw'abalonzi obw'abantu n'atya n'abivaamu. Weyanziza amanya Salawakubakusa wamawulire kakikokeresi wano Kikaaya Zone A ekulembera Robert Ssebugwawo naye azzeko nga chairman wa Kikaaya Zone A. Akalu katambule kati? Akalu kabadde kalungi nnyo nga tekaliiko buzibu bwonna kabadde kalungi nnyo. Tulaba akakiiko kamaze okubeera nga kalondebwa oba katandise okubeera nga kalondebwa ozzeeko ku kifo kyo? Nzizzeeko ku kifo kyange eky'owamawulire information. Kiki wenyumiriza mu kifo kino? Ekifo kino nkyagala nnyo olw'ensonga nkisobola Mukama yampa eddoboozi ate abantu bwe mbakunga bajja. Bubaka ki bw'olina bannakikaaya ababawadde akalulu omulundi omulala? Bannakikaaya bonna mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala okunteekamu obwesige ne munzizako ku kifo ky'obwamawulire. Amanya nze Nalwama Hadija. Akalulu katambudde bulungi kadde ka mazima na bwenkanya abantu bakubye knockout. Ennamba eyitiridde layini zibadde nga 3 naye ekifo bakinziriza badde ku lukiiko olukadde kandi sekuritale n'obwa sekuritale babuziriza. Tusuubire ki mu kisanja kino kye mugenda okubeera nga mukulembera? Wangi tusuubire ki mu kisanja kino? Tugenda kwongerako kubanga ekino ekifaananyi ekibadde wano kiraze nti abantu tubakoledde ate tutambudde nabo bulungi. Tugenda kwongerako naye nga tulanga tusobola okutambula n'abantu baffe. Tulabye nga akalulu kano ak'omugongo olumu kaleetamukko obuzibu n'ensonyi kuba tulabye nga abawanguddwa abadde ku layini ewanguddwa beemuludde mu ngeri ey'okuswala abo baba bubaka ki? Akalulu ako kalungi kubanga kagenda okuggwa otegedde bakuwangudde tebakuwangudde n'okukendeeza emisango mu makooti nti wano vaawo otegedde nti zirondeddwa naye kano akabokisi mazibu wesewu naye nga tweyanza nnyo mama webale kubaawo webali eddala. Sala omukyala Kibira nga nesibawo Kongo bwanna abakyala ne banziba n'ebivaamu ak'omugongo bakubba batya? Banziba bayingiza abantu nga tebali mu regisita kati bwe bayingiza abantu ne bagamba tukolerera akalulu akaddako njagala mirembe era nentunula nnyo ndabe nti akalulu kano olwaleero kawaabulwa era kigenza okuggwa kati amaanyi wafisebwawaawabudde nga nange nfunye wa Secretary of Finance ekyamazima ensawo ngenda gikwata bulungi egy'okutteeyo ekyalo ensawo eneyekyalo era ne ssente mweziri bambe ku ssente kubeera ng'akola ki zisookere ku nze zirimu sente zizo nzikuwadde bampaddeyo amazima. Kati abantu b'okukikaaya basuubire ki eri akakiiko akalondeddwa olwaleero? Kikaaya basuubire nti tugenda kukola namaani okusinziira obuwagizi bwe batuwadde ekyamazima tubadde tukola era nze ndi mumateka Ssebugwawo n'olukiiko lwe nga bwe tugenda bakolera kakalasi. Tulabye nga ayina gwawadde ekifo kubabadde bamuvuganya ekyo kyogerako ki? Ekifo ekyo akimuwadde olw'obumu okutambula kuba nange nali mukyala wa ssaawa naye nga tubadde mu lukiiko nga tukola bulungi ekyamazima Ssebugwawo ate naye wa independent tubadde tukolera wamu ng'akakiiko kulaba nga Amanya Muyinza George William abaddeko nga omumyuka wa ssentebe era ziggwako okubeera omumyuka wa ssentebe. Awono nyongera kwebaza Mukama waffe olw'okuba olukiiko lwe alikuume lwonna ate era n'amala n'alukomyawo. Kakati nno waliwo enteekateeka gavumenti gye yaleese ekyamazima kya gavumenti eyita enteekateeka zonna eno yaleese enkola egenda okugatta
abantu bonna ate okuleetera ddala na buli omu okumanya munne era nina essuubi ly'amaanyi tugenda kukolera wamu n'abatuuze okulaba nga enteekateeka tukutwalira ddala mu maaso tweyonje naddala zooni yaffe erimu emyala mingi tubeere nga tugogola emyala buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi na buli kimu okulaba ng'abantu baffe bawona endwadde naddala ezo eziviira ddala mu nsiri eziviira ddala mu mazzi amakyafu tutambulire wamu. Paka ki bw'olina eri abatuuze ba Kikaaya ababawadde obululu? Obubaka bwenyiza okuwa abatuuze ba Kikaaya twebaza bwebaza ekyamazima tubadde bumu okuviira ddala emyaka 5 gye baatulongereramu n'egyo egyagenda ne gyeyongeramu naye njagala kubeebaza bongere okutwesiga bongere batuwulirize naffe tugenda bawuliriza okulaba nga tutwala zooni yaffe mu maaso. Owa Kikaaya bangudde akalulu kano n'amaanyi agawerera ddala n'esiima abalonzi bange abanneesize ebbanga lyonna ate ne bannyongera obukulembeze nebaza gavumenti nekyobuyonjo kyawuli mwezi yakisanyukidde nnyo era kijja tutaasa nnyo ng'abatuuse olukiiko lwange ezizaako olukiiko olukadde newakadde ndukyusizaamu katono kifo kyo kyosiza abantu nga babiri n'okukyusa ebifo kozi n'entekamu ekyabaddeemu ekya sekretary akulira ebyokwerinda sekuritale waabyo ng'obudde ku difensi twesanze tulina abaana bangi abakola ebiseera kwekwongeramu omuntu oyo akwataganye ensonga eyo nga ye ali kula security patasire security yakyala. Tulabye ng'olina g'owadde ekifo mwawe owadde ovuganya kivudde ku ki? Okujjako mubali sijjeeyo muntu nakikola ogwedde naye ku luno sijjeeyo okwesiza bebadde nina nkoze okukyusakyusaamu n'okwongeramu obujjango obwo. Tulaba nga abavubuka bangi abakuwadde akalulu. Bangi agalikuwa nebabeeredde. Obubaka ki bw'owa eri abavubuka? Abavubuka bava emize emibi bajje bakole bafune booda nja kubayamba bafune booda bakole baleke emize emibi banvumaganiza abaana ku kyalo siza kyabakolera bajje tulye bakole. Bangudde akalu kange mu maanyi amangi nebaza abatuuze banjagadde ekimala nebaza poliisi kwebaza na Katonda abakozi bokulwanyisa abakoze bulungi nnyo bannaye nebabyedala olukiiko lwennonze bannange Obubaka ki bw'obawa? ekisanja nange sikyakwebaka ekisanja sikyakwebaka njagala bukozi. Ekirala olukiiko lwange olw'abakyala olwakulwa ngenda kukola nalwo okuli mukyala Kayuwa n'abalala abawa tusobola tuwayo obugambo akalulu okalabya otya? Njagala tukolere wamu abakyala tulabe nga tututumula abakyala mu Kikaaya eno nga tukolere wamu obubaka bwange bwe bwempadde naye nga njozayoza chairman Sebukwawo yeebale okuwangula akalulu kano. Sebukwawo akalulu kano akawangulidde waggulu nnyo. Abakyala muwadde nnyo akalulu. Abakyala tumuwadde nnyo akalulu kubanga chairman oyo mukyala mwami muwuliriza muwuli mbeera yonna ate tasosola ti oba oli ki chairman oyo tumuwadde nnyo akalulu era ffe ng'abakyala temali wakasebukwawo tubali tukwagala nnyo era ate tukoze bulungi nnyo atugambye abakyala abaagwa agenda kukola naffe ate ekyo nsiimidde ddala ngaze omukyala Kayuwa n'ensiima nnyo kale byebyo ebigambo byange bibadde byakusiima. Olukiiko olulondeddwa ssentebe olwogerako ki? Amanyi
amanya gange komanda geto Chikaya kugombolera ne Chikaya Ako abaana ba geto yuko abantu kikolendedwa donna kyama tukolagana naye n'abadde ko ababude bade banabakyala nga geto kyama tatuyisiza bubi na buli kimu abatatunkula kwa ne yatusuya kyamaanyi kwa n'enjira yagenda okuwa sijanga abaana ba geto tukoza mu ne kyamaanyi wano mu geto abaana ba kyamaanyi na buli kimu era lwaki geto bagala kyamaanyi abadde nattu era tusaba kimu kyamaanyi ndawula Geno ndawula joli yonna kulabye kama okyatulaga ebitundu byonna loozaako Chikaya ne Chikaya osobole okudda mu geto otuukirire era nga nzogye otuukirire nga kyeyamani wa geto oba komanda geto pulezidenti ekirala ne pulezidenti Museveni ne General Muhoozi Nkulajanira jangu wonna gy'oli lowooza ku Chikaya akalulu kamanyi ka NRM mwekali nange otuwangudde akalulu tubaagala nnyo mujje so tukwatako abagendo amanya Bannange mbalamusiza amanya gangeeze kuba kyamaani waffe bannange tumwagala okukamala musajja mukkakkamu atambuza ebintu nabo birina okutambula mwetoowaze nnyo ate nga mukozi bannange tumuwadde obululu abaana bonna mulina kyeyamaani naye ffe tulina kyeyamaani ku Chikaya era tusaba Katonda amwongere obulamu amuwangaaze tweyazanye bonna batuwadde obululu mwebalenyo mwebalire ddala wampuliriza abadde atugoberera ku mukuto ogwa Kanoni Media Uganda bwetyo butambudde olunaku olwo tubadde mu Chikaya era nga kalulu kawedde chairman awangudde n'obululu 307 ate yabadde amuddiridde n'afuna obululu obuwera 37 ate owakusatu gwawadde obwa defense n'afuna obululu 7 bwebityo bwe bitambudde wano era nga kati ekiddako bikujjuko balaba bagenda mu maaso n'okubeera nga bakujjuka mu mbeera efaanaganako bwetyo weyongera okubeera ng'otugoberera ku mukuto ogwa Kanoni Media Uganda byonna tujja kubeera nga tubikuwa ebigenda mu maaso oba ebibadde mu kalulu konna mu bitundu ebya Kampala n'emirirwano ekigiriko kikole ki kikimale tugende nga tuwa kyayamaani waffe omuwagizi naye nga tonazaabo muziki kiriza ntegeza nsabule mwakwata ekiti kwata kikatambaala dijje nga bwekyuka